Abantu abali ku mawanga mulaajana nnyo. Abantu abali ku mawanga mukaaba nnyo. Abantu abali ku mawanga musanga okusomozebwa kunene nnyo. Abantu abali ku mawanga ebituufu lubaale abaluma nnyo. Kiki ekibalumya lubaale? Ekirumya lubaale omuntu ali ku mawanga kwe kuba nti tali mu nsi ye. Ekirumya lubaale omuntu ali ku mawanga kwe kuba nti abamu yatambula talina kyakozeewo. Ekirumya abantu lubaale abali ku mawanga kwe kuba nti oli yatambula tasiibudde, oli yatambula tandiseko ku nsonga oluusi n'azikomya mu kkubo. Njagala kubawa amagezi mukwate bino bwe mbivaako nga mugenda kuwanga tto. Abantu abali ku mawanga bangi mugenzi ogenda ku mawanga nga muyinako abasawo abamu gye muyitidde, muyinako abasawo abamu ababakoledde ku nsonga, muyinako abasawo abamu ababakwatirako mu kugenda e Bulaaya, muyinako abasawo abamu be mwatambulanga nabo, abasawo abasajja n'abakazi. Era ng'okimanyi nti bwe nali nkyali mu Uganda omusawo ono namugendangako ne mwebuuzaako. Era ng'okimanyi nti bwe nali nkyali mu Uganda jjajja ayina bye yannyambangamu. Kati nkuwa amagezi gwe wenna ng'oli ku mawanga osobeddwa mbeere kusobedde. Kakati ndi ku muntu ng'otera okuloota olya emmere, ofumba emmere, olaba ogabula abaana emmere, olaba oguze omwenge, olaba oguze eccupa ya bbiya oba eccupa ya walagi biki. Gano magezi. Amagezi muliro. Bwe gukubula ogunone wa muliraanwa. Mweyambise bajjajja ab'enjawulo. Mwogerezeganye ku ssimu. Omusawo muweereze ensimbi akuteekereteekera ekijjulo. Asobola okukolera ekyo ky'olaba mu bubaka, naye okusinga amagezi agasinga gali ku bintu eby'okugabula ebyo. Singa obeera ng'oloota nga olya emmere, olaba olina abantu b'olimu, muli mu kulya mmere, olaba abaana bali awo balya emmere bakola batya, ddira kolagana ne ssenkuluwo oba nankuluwo mubuulire nti ndoota bwe nti ne bwe nti, kwata ssente z'abaakugambye oba 10,000 oba 20 oba 5. Ssente ezo funa w'oziteeka. Oli ku ggwanga, funa w'oziteeka zisabireko. Twala akaseera ennaku nga 9. Bajjajja bakama bange kwendi si kwaffe, byogera ebigambo ebyo nga bwe mbyogera ng'okutte ssente ezo. Bajjajja bakama bange kwendi si kwaffe, ndi ku mawanga, nsaba ssente zino ze nkutte nziweereze jjajja anfumbire ekijjulo, atufumbire ekijjulo. Bajjajja muli myoyo, bajjajja mubeera e Uganda mubeera n'eno, bajjajja waffe gye muli n'ewa jjajja Ssenkulu jjajjange gye nayitira, jjajja mwali nange, era jjajja musobola okugabulwa nkimanyi. Jjajja musobola bulungi nnyo okugabulwa w'essiri nkimanyi. Bintu ebyo byogerere ku ssente ezo, ogambe bajjajja nsaba ssente zino nziweereze jjajja anteekereteekere ekijjulo w'essiri. Abamu muweereza ssente mu basawo nga muziweereza ffa, muziweereza gafula, nga bajjajja mwe temubategeezezza. N'okola pulogulaamu n'omusawo naye ng'emmere gy'agenda okufumbira oba kijjulo nga mukola byammwe. Kwata ssente z'ogenda okuweereza omusawo, oba akusabye kakadde, oba akusabye 5,000, oba kisinziira bye mugenda okukola. Zikwate, tandika okulanya. Jjajja nkimanyi buli wamu mubeerawo, jjajja nkimanyi muli mpewo, jjajja nkimanyi ewaffe waka we muli, jjajja nkimanyi ewa jjajja we nakumanga ebyoto, jjajja we muli era mwandabanga nga nkuma ebyoto, jjajja nkimanyi neno ku mawanga era nawo we muli, jjajja buli wamu we muli. Jjajja nkutte ssente zino, jjajja mbateekereteekere ekijjulo, jjajja ngenda bafumbira ekijjulo, jjajja mbagabula emyenge, jjajja buli kimu ngenda kibawa, jjajja ngenda kufumbira abaana. Bw'omala okubyogera ssente ezo zikakaseeko otulusu tutono, ziteeke w'ozitadde. N'enkeera komawo zikwate, gamba bajjajja nteekateeka ekijjulo kyammwe, naye jjajja
eyankolera ku nsonga zaye nga nzija eno yagenda okiteekateeka jjajja nsaba tukyetabireko wamu. Okitegedde kakati sente z'omala oziteekawo kye bayita okuloota kye bayita amasengere ziwe ennaku oba ennaku 4 oba ennaku 9. Okitegedde oba 4 oba 9. Kakati sente zisindikira omusawo. Omusawo akole atandike okwarenjinga ebintu. Okitegedde bwe mba mugenda fumba kijjulo ky'abaana akikole nga bwe kirina okubeera. Wabula mutera okweweereza bu vidiyo ng'oli yakufumbidde ekijjulo nga oli ku mukolo butereevu. Vidiyo simbi, nze bwe nsuubira. Vidiyo simbi, omusawo asobola okukwata emikolo gyonna nga bwe giri mutuusa okujjula era omusawo n'alanya nti emmere eno yannakaggwa ali ku mawanga. Omusawo afumba ekijjulo ekyo ng'agenda okukigabula mu mbuga ye eri emisambwa gye gikole obweyimirize eri bajjajjaabo. Kuba abasawo bangi lubaale gwe balina ku mitwe tatudde wamu, kubanga lubaale alimu n'obwakiwanuka. Okitegedde tatudde wamu ne ku mawanga atuuka. Eryo ly'eddagala erisooka. Ne ku mawanga atuuka. Abasawo balina lubaale nga kiwanuka mwali bamuyana mwali emisambwa mwegiri. Emisambwa tegituula wamu. Omusambwa ne bwe gugamba kutunuulira Bulaaya gusobola okutunulayo mu lutemya lwa liiso ne gukubulira nti gundi kati ali mu kwoza sowaani. Okitegedde kati senkulu ono buli lwalanya ekijjulo kino jjajja muzzukulu Nakaggwa atudde Bulaaya n'eggwanga alyogera atudde Oman atudde Saudi Arabia. Jjajja aweereza ssente zino lyerina ettooke lye mulaba. Jjajja mumukwatireko mumulwanire ayanjulira lubaale we ow'omu mbuga. Omusawo mwatudde eno oli ku mawanga obonaabona. Jjajja agenda okugabula ekijjulo mu mbuga ye era alina kwanjulira bajjajjaabe. Omusawo okitegedde takyanjulira bajjajjaabo, akyanjulira bajjajjaabe nti nsaba mutabaganire wamu n'empewo z'omuzzukulu oyo eyeddira ekikabu ekiti. Kyekino ekijjulo kyategese. Kakati wali yandibaddewo n'omuntu amukwata ku vidiyo ng'oli live ku mukolo ogwo era jjajjawo akuli ku mutwe aba agoberera. Tugambe muzimu guba gugoberera. Kati gwo omuzimu gubaako gavumenti yagwe ey'emisambwa yeeba yazze edda mu mbuga ya Senkulu. Ebya lubaale atasobola bimanya kuba empewo magiki. Empewo magiki. Okitegedde kuba osobola okusinzira Bulaaya n'ogamba muganda wali ku kijja nti mulime ekijja enkya, muganda wo n'agaana n'alwala. Okitegedde kati ebya magiki amaanyi g'empewo sipiidi gye zikozesa okubonera ensi eno sipiidi luba lutemya lwa liiso. Era ekijjulo kisobola bulungi nnyo okukakkanyiza obusungu. Mwenna balina bajjajja gye muyitidde, bajjajja ab'enjawulo abaziba bakwatirako, abaziba bakolera ku nsonga zammwe. Abantu abasinga bali e Bulaaya mulina bajjajja gye muzze muyita. Eryo ddagala ndibawadde. Okitegedde abamu beera mumanyi bajjajja bajja kutubba biki. Bw'oba ng'omanyi nti ajja kukubba akukwatire ka vidiyo naye ayanjulire emisambwa egitudde mu mbuga ye jjajja w'abaana. Nkowoola abakulu mwenna b'enkongojja bakama bange amatoke gano gendeese bajjajja kijjulo kya muzzukulu wammwe gwe twabeeranga naye wano. Jjajja omuzzukulu yasibula mwamulaba yagenda ku mawanga naye bwe yatuuka eyo kati abonaabona. Jjajja nsaba ekijjulo kino bakama bange wabeerewo obugattaganyi wakati waffe ne bajjajjaabe, wabeerewo okutabagana. Jjajja ekijjulo kino ky'abaana mumweyimirire eri abaana abalongo. Omuzzukulu aloota nnyo ng'agabula emmere, aloota ali mu mmere, aloota ali mu bijjulo. Kyekijjulo kino jjajja ekijjulo kino kimuteerewo ekkubo werita badde muzzukulu atuuka okudda jjajja ng'alinako kye yeekoledde. Ne mu kujjula wano era asobola okuba live nga naawe oli live bulungi. Okitegedde kakati ekijjulo ekyo ddagala nnyo eri abantu abatali kuki, abatali mu nsi yaabwe. Omuzzukulu ng'oli wala, oli bunaayira, oloota abaana bali bwereere naye nga tonnasuubira kudda. Oloota abaana bali bwereere, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Singa obeerako ne wuuli ng'olina ejjinja ly'olabawo
lyonna ng'olina ejjinja ly'olabawo. Siri ku muntu alaalika myezi 2, omuntu w'emyezi 2 egyo emikolo togikola. Okitegedde, tegijja kuyamba. Omuntu nti mbuzayo myezi 2 myezi 3 gye mikolo tegijja kuyamba. Naye njogera ku muntu ng'obuzaayo mwaka odde ewammwe mwaka gumu n'ekitundu myaka 2 ng'olina woolaba ejjinja wonna. Funa olugoye olweru. Bw'oba ng'olina obusobozi obulibikkako, waliwo ensinga zirabwalabwa zikuumibwa ziriko kamera biki, naye ngamba omuntu alina akalembereza olina woolaba ejjinja oba ku nnyanja oba mu ttale mu bitundu eby'enjawulo olina woolaba ejjinja. Genda n'olugoye olweru n'amata n'amagi. Bikkako ogambe nti mbisse bingi. Bajjajja bakama bange mbisse bingi kuba gye ndi si waffe. Nsaba bamaama mukakkanye obusungu mbabisseeko. Nsaba abaana abalongo mukakkanye obusungu mbabisseeko. Mbabikkiddeko wano. Gye ndi si waffe, jjajja mukakkanye obusungu. Otekewo amata, otekewo amagi, eggi lyase, oliteekewo okombeko n'amata nywako. Teekawo oba kasowaani. Bw'olaba nga waliwo abanaakusanga, amata gayiwe wansi. Kuba gye emisambwa girira ku ttaka. Gayiwe wansi, kasowaani kaleke. Yasizaawo eggi likombeko. Kitegedde, olugoye olwo lusabireko, omala olukakaseeko eddusu luteekeko. Kitegedde, genda. Kakati bwe wayitawo akaseera ewantu awo nyenye wateeka olugoye ne budda n'otalusangawo, sabirawo. Okitegedde, beera ng'osabirawo. Okitegedde, osobola okufuna ng'ekifo w'osabira naye ng'oli mugezi. Gwe ne budda n'osanga nga baaluggyako ejjinja lyereere naye nga wakolerawokko ekintu kifaanaganako bwe kityo. Esobola okubeera emmundu y'okutuuka lw'onodda. Ejjinja eryo nga kwogira ng'osabira bajjajjabo, kwogira nga kwokolera endagaano. Muyige okukola endagaano ne lubaale. Mubiyige. Bw'oba obuzaayo myaka 2, funa ewantu w'osobola okukolera endagaano ne bajjajjabo. Funa ewantu w'obakakasiza. Gamba bajjajja mbuzayo ebbanga bwe riti. Ne bajjajja bakama bange nsaba mukkirize mwangumiikiriza nga sinnazaalwa. Nsaba mungumiikirize, emyaka 2 si mingi. Ne bw'osanga nga baali bikkula. Bw'osanga baali bikkula, fayini. Jangu n'amata, jangu n'amagi, ddamu okole kiri kiwakola luli. Teekawo amagi, teekawo amata. Okitegedde, mufunewo obufo bwe muyiikiriza. Eyo watali wammwe. W'ogenda. Okitegedde, funangayo oba otambudde ku nnyanja, funangayo obuyinja obutukula 9. Buleetenga mu nnyumba yo nga bw'osabirako, bw'omala ng'obuwummuza mu nsonda. Okitegedde, boogera ng'obujjayo ng'obusabirako, bw'omala ng'obuwummuza mu nsonda. Omuntu osobola okupalappalanya lubaale bwongo. Bannange kwankati temuyina mwasirizi. Oli bweru teri musawo, teri woonoddukira. Tukoze tutya? Tweyambyeyambye tutya? Tukoze tutya okuyita mu maziga? Tukoze tutya okuyita mu mabanja agatuluma bwe gati? Tusale amagezi. Lubaale bwongo, lubaale takwata musiru. Londayo obuyinja 9 bw'omala okukimanya nti lubaale wange alimu ekitundu ky'obutonzi, amayinja gayinza otuyambako ne gakola ng'emmwanyi. Oba obuyinja 18 mu mukono gweno kwatiramu 9 n'ogweno 9. Beera nga buli lwofuna okusoomoozebwa ojjayo obuyinja obwo mu nsonda ng'obusabirako. Obuyinja obwo butuuze ku ssente. Genda ku maduuka gakola crafti e Bulaaya, gulayo akantu akifaananyiriza akabbo. Wummuzangamu obuyinja obwo ng'otaddemu ne ssente. Ogambe bajjajja ke kabonero akalaga nti bajjajja mbamanyi era siri basuula era nja bakola. Jjajja kano ke nkoze nga ndi ku mawanga ke kabonero akalaga nti jjajja bwe ndidde ewaffe nange nja kufuna we mbatuuza. Kwata obuyinja obwo 9 mukono gweno n'eno 9 nga butukula bulungi, kubanga lubaale alimu akatundu k'obutonzi. Obuyinja obwo bujja tuyamba tomanya. Sabirako ensonga zo, saba ebikka by'omutima. Ate tosabya lukunkumuli. Bw'obanga nga ku mulimu ofuna ebikuluma mu mubiri, ofuna endwadde biki, birooto ebyentiisa, z'essaala zokka z'oba osaba. Bw'obanga okusomoozebwa kuli mu nsasula aba kuli azaamanya, saba ebigambo ebibale. Tosaba lukunkumuli. Bw'osaba olukunkumuli jjajja abulwako kyalondako era owunzika takuwadde. Saba ebigambo ebibale buli lunaku, biddingane buli lunaku. Obuyinja bubeerengawo mu nsonda nga buli lwofuna okusomoozebwa ogenda n'osabirako. Okitegedde, bintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo tuyinza okufunamukko kukalembereza. Kukalembereza.
oliko kiwanuka akuluma oli Bulaaya, funa ekintu kyoyanjuliramu amazzi, genda ku maduuka agatunda ebintu ebibumbe, gulayo akantu akalinga ng'engeri y'akasuwa nga decoration, ng'oli ne wajja alaba decoration gwe kateeke mu nsonda yanjula, ogamba basese mwenna jjajja kiwanuka mukama wange nja kugabuliranga wano amazzi, ebintu bwe bityo. Ekirala kakati kati kangabe ku ddagala eriyo omuzzukulu asobola okugenda ku musawo ng'olubuto lumutabudde, tugamba alina olubuto lumutabudde terutegeerekeka. Kakati lino eddagala lya jjajja w'abaana. Omanyi twateekawo sisitimu kuyambagana, twateekawo sisitimu tetwagala mbuga eremererwa kintu wadde ekimu, era sisitimu eyo twagala ekulira eddala, ng'omusawo ne waba agenze wa musawo munne ebyo byakyama, sente omusaba zaaki, mukwatireko naye asobole okubaako ebintu by'amanya by'ataamanya. Waliyo omuti ogumeramu ebiti nga 3, omuti gumu enkonge emu, naye ng'enkonge eyo etabula ebikolo by'ebiti 3 nga bw'onoosanga embuukizi ku muti ngezezza. Kati waliwo n'enkonge z'osanga ng'enkonge erimu entubatuba, erimu omusambya, erimu omumwanyi. Omuti we gutyo gugatta obusatu baguyita entirigiti. Omuti module eyo baguyita entirigiti. Ekitegedde omuti oba ekikonge kimu nga kyerippyemu ebika by'emiti 3, ekikonge kimu oba 4. Omukazi alina olubuto lumusumbuwa, kitegedde olubuto terutegeerekeka, olubuto lwewanika, olubuto lwalemera waggulu. Funa entirigiti, ddira ebikoola byonna ebyo ebiri ku miti egy'enjawulo egiri mu kikonge ekimu, ebikoola byonna binoge, nogako eddagala ku biti ebyo byonna eby'enjawulo, gattamu omuwanula. Omulwadde njogera ku lubuto olw'omwana naye nga lusobedde nannyini ne bwagenda mu ddwaliro terutegeerekeka, lwekiika, lukola ki, lwewanika, lwalemera waggulu. Okitegedde, teekamu omuwanula nga gwe gusingamu obungi. Eddagala eryo basogola sogole ku luleeba, tebasekula sekule, basogola sogole. Eddagala eryo liyengeremu akati k'akabaala, omulwadde alinaabe. Lino erisigaddewo eritali liyenge liteekemu omuzigo omuganda, omulwadde mutenge. Okitegedde, mutenge. Kyokka okutenga omulwadde, embuga ne bweba teriiko maama, tugambe embuga ya musawo musajja gwagenzeyo oli mukazi gwe nannyini lubuto, ate ekyo tekyandibadde kibi kuba waliwo endwadde ez'obuzibu. Ebyo tebifaanagana bino byakunaaza byogo nti omusawo omukazi alina okunaaza omukazi, musawo omusajja alina okunaaza omukazi, ekyo kiwulirwa. Naye ekintu ekikwatagana n'obuzibu, mukamwana asobola okukuba ssezaalawo empiso singa abasawo babeera babuze, gye tuyita embeera y'obuzibu. Kati omukazi ng'alina olubuto lulemye, lugaanye olusi myezi 8 omeka naye nga terutegeerekeka, entirigiti gattamu omuwanula, teekamu obutiko bubaala, giyenge, gisogole busogozi ku luleeba olwagonja, kubanga ekyo kitundu ekiba kituuse kiba kikutte ejjembe, kukukuba kugonjoola nsonga. Anaabe eddagala eryo erisigalawo ligattemu omuzigo omuganda. Omukazi ayambale bulungi sikaati ye, okitegedde, olubuto aluleke waggulu. Eyo mbeera ya buzibu, teriiko nti wasunze, wabula abeere mu sikaati ye, talina kuba bwereere, kubanga embeera y'obuzibu n'omusawo omusajja azaalisa omukazi, eyo gye tuyita embeera y'obwerinde. Okitegedde, embeera y'obwerinde, mukazi yebake bugazi naye asigale mu sikaati ye nga tali bwereere. Oba oli musawo omusajja oba mukazi, tenga olubuto nga weeyambisa eddagala lino, tenga olubuto nga weeyambisa eddagala lino. Lutenge ng'olusitula, lutenge mu mabbali, lutenge waggulu, lutenge ng'olujja mu kifuba ng'olussa, tugambe lwewanika, lutenge ng'olujja mu kifuba ng'olussa, lutenge ng'olusitula ng'oluwanika. Okitegedde, lutenge ng'oluwumbirira.
okitegedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo olubuto olujja kutereera. Singa olubuto lubeera nga lwewanise bwewanisi kyokka lwalemera waggulu, jjajja w'abaana akutwala ku muti omuwanula. Nga lwewanise bwewanise lwalemera waggulu, jjajja w'abaana akutwala ku muti omuwanula. Tekiriiko jjajja w'abaana mukazi, tekiriiko jjajja w'abaana musajja. Ekika kyonna ewa Ssenkulu w'obolaze oba Nankulu akutwale ku muwanula, oyimirire ku muwanula, ogwesigame nga weesimbye bwantoogo. Sigala mu sikaati, jjamu bulawuzi, omusawo atandike okutenga olubuto olwo nga eddagala alikozesezza omuwanula n'akasambandege. Aliteekemu omuzigo, weesigame omuwanula. Akunye ebikola by'omuwanula n'ebyakasambandege oba abisekule, kyonna kikiri. Tekemu omuzigo omuganda, asike olubuto olwo oba alutenge, ng'alutenga alukkiriza wansi okumala ennaku 18. Osooka 9 bwe zigaana, yongerako ennaku endala 9 z'ennaku 18, olubuto olwo lujja kukka. Olubuto lwe baasiba nga baalusiba, olubuto terusumululwa na nkata nnene, olubuto lusumululwa na nkata ento. Ssenkulu omusajja oba Nankulu omukazi ayina okukutuma akakata akalukiddwa abaana abato, kuba olubuto olwo omulwadde ono asobola okuba n'ebbanja nga lya bulongo, nga lye lireeta abalugu. Eri omukazi ng'alina mujja we nga yamusibirako olubuto, eri omukazi ng'alina omuntu gwe yeewalana naye nga yamusibirako olubuto. Kyokka embuto ezo zitera okubeera nti baaziroga bulozi mu ngeri yazisiba. Omulwadde ono nannyini lubuto luno aba n'ebbanja nga litudde mu baana balongo, ekitolina kukyerabira, wadde bamuloga, wadde baamukolera ddagala, wadde omuntu omubi yasiba lusibe, naye waliwo ekireeta omulogo oyo akole ekyo. Omulwadde ono aba n'ebbanja mu kika nga litudde mu bulongo. Obulongo bwe buba bwamuwendulira omulogo, obulongo bwe buba bwawendula mujja we amukolera ettima. Kakati mu kyo enkata erina okusumulula olubuto olwo terina kuba nkata nga yazingibwa muntu mukulu. Enkata erina okuba nga yazingibwa mwana, ke kakata akato akatono. Kyokka singa mu budde obwo akakata ako kaba kabuze, bagamba akusiba si yakusumulula, akuzinga si yakuzingulula. Ssenkulu asobola okubaako omuntu gw'atuma, ne Ssenkulu si yazinga kakata ako, ne gwatumye si yazinga kakata ako. Akakata ako kalina okuyita mu mikono 3 okusobola okukola amakulu. Ssenkulu atuma omuntu oba omutende we, omutende we n'agenda ku kyalo ekiddako. Oba owulira sisitimu eyo, waliwo abamu abasumula embuto ne zigaana, kati kino tubalagira kikolo na ddagala. Enkata eyo terina kusumululwa, terina kuzingirwa mu eriya eyo ku mbuga gye walaze. Ssenkulu atuma omutende, n'omutende n'agenda ku kitundu ekiddako gy'afuna omwana n'azinga kakata ako. Batumye si yakazinze, ne Ssenkulu si yakazinze oba Nankulu, kazingiddwa omuntu Ssenkulu gw'atalabyeko. Omutende yamulabye, kuba omutende si yagenda okukola emikolo. Ssenkulu alina okuba nga takamanyi gye kaavudde, n'ono gwe bagenda okusumulula alina okuba nga tamanyi kakata ako gye kaavudde. Yensonga lwaki omulwadde tasobola kwezingira kakata ako, era tasobola kulagira baana be ne bakazinga tekakola. Okitegedde? Ate tekasobola kukolerwawo. Akakata ako bwe kaba kanaakola kakolerwa ku mutalo oguddako, nga ne Ssenkulu tamanyi yakazinga. Okitegedde? Kati Ssenkulu katuuza ku lubuto waggulu ng'akagalise. Talina kubanga kavuunise, alina kubanga kagalise.
senkulu n'alamiriza oba nankulu ti akusiba si yakusumulula, akuzinga si yakuzingulula. Bwe liba bbanja ly'abaana nga bbanja ly'abaana balongo nga mwe mubanja mudde ku bbali naye temudda ku bbali mu bubi, tusumulule empingu eziri ku mwana munnammwe. Okitegedde? Senkulu ng'ayanjuluza enkata eyo ku lubuto, bw'amala ojjanjuluza agizingula bulungi nnyo ne yeegolola eva wansi ku bukyala paka waggulu mu kifuba. Bw'amala ogizingulula agirambikako ku lubuto bulungi ng'eva wano wansi mu magulu paka waggulu mu mabeere, akakata ako nga keegoloddeko. Bwe kamala okwegololako, senkulu ono n'akwata olulagala olwo olwegolodde n'alwetoolooza ku lubuto olwo emirundi 9. Okitegedde? Kati olulagala olwo n'alukkiriza mu magulu go paka mu magulu mu makkati, n'aluwummuzaawo. Talina ddusussa ku bigere, aluwummuza wakati w'entumbwe kuba obeera ogaziyiza amagulu naye ng'oli mu sikaati, aluwummuza wakati w'entumbwe zo mu magulu go nga tannakasussa. Okitegedde? Kati bw'amala okukola ekyo n'akugamba n'oyimirira. Bw'omala okuyimirira n'akugamba kwata olulagala luno lwe tuzinguludde. Omulwadde n'alukwata n'agenda ewantu ewakusike oba mu kinaabiro. Senkulu ono alina okuba nga yayenza eddagala eriyitibwa magere ga nkoko. Magere ga nkoko oyo omulwadde ono alina omunaaba ng'alamiza nti magere ga nkoko tegatta baana baago, era omulwadde ono n'amunywako magere ga nkoko. Okitegedde? Magere ga nkoko tegatta baana baago, era omulwadde ono n'amunywako. Tuli ku lubuto lwe baasiba. Kati ebyo byonna abaabikola, omulwadde ono ng'akutte enkata eno gye baazinguludde nga bavudde mu kifo wali we baakoledde emikolo egyo. Kati omukazi ono senkulu avaawo kuba musajja. Bw'aba mukazi asigalawo, jjajja w'abaana nga mukazi asigalawo, naye waba senkulu avaawokko. Omulwadde ono n'addira olulagala luno n'alukwatira ku mpale ye ey'omunda, empale ye ey'omunda. Kati n'ayambulamu empale ye ey'omunda ng'akwatiddeko olulagala olwo n'abikkiriza byonna. Okitegedde? N'abikkiriza byonna, n'ayambulamu empale nga n'olulagala luno alukwatiddeko nga talwawukanyaako. Bw'amala obbijjamu byonna n'awandulako eddusu emirundi 9 ne bamuteeramu akafugankande mu bintu ebyo, n'agamba nti obusibe bwonna obumbaddeko bubadde ku mwana ku zadde lye nnina munda byonna mbyeyambuddeko ku lw'akafugankande kano n'embifugika. Kati agaziya amagulu n'abyeyisa amagulu wansi n'abikasuka emabega. Okitegedde? Singa omukazi agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti olulera lusibye omwana, ne bamukebera nga olulera lwezingiridde mu mwana, olulera oba eryo ndibawe oba ndireke, oba ndibawe oba ndireke, kale kambalagirireko ekikolo kimu. Senkulu atwala omukazi ono naye kano kengenda obbalagirira buli omu akamanyi ndowooza. Atwala omukazi ono oba nankulu awantu, tugambe embuga esobola okubeera ey'abamama bannaalongo oba nga waliwo ejjinja ly'abannaalongo. Omukazi ono ne bamwebasaawo, kale oba ewantu wonna ewakusike ne bamwebasaawo, oba ewantu wonna, oba manju wa nnyumba namwebasaawo, era ng'asigadde mu sikaati ye. Bw'aba musajja talina kwambula mukazi ono, naye ate eno waggulu ku mabeere budde bwa bwerinde, amwambula n'olubuto lwonna kuba budde bwa bwerinde paka kakaseera kakufa. Olubuto buba budde bwakufa. Kitegedde? Kasita abeera nga tamwambudde mu sikaati eno. Kakati waliwo olukuubo olubeera oluddugavu ku lubuto lw'omukazi, lweyolekera wansi w'ekkundi ne lweyolekera waggulu w'ekkundi paka waggulu mu kameeme. Olukuubo olwo senkulu ono akwata
ekisanja kya gonja n'akikomola bulungi ne kikola obwogi. Ayina okuyisa ku lulera lwa waggulu, asooka waggulu w'ekkundi eno ku lukuubo oluddugavu olukoona mu kameeme. Olukuubo olwo alina okuyisaako ekisanja emirundi 9. N'addira olukuubo lw'eno wansi oluggukira ku bukyalo olwo oluddugavu, nalwo n'aluyisaako akasanja emirundi 9. Okitegedde? Emirundi 9. Bw'amala n'ayenga akalagala ke bayita kasalabakesi. Kasalabakesi oba bakesi naye kali kasalabakesi, kubanga abakesi bedda bambega akalagalako kababonyaabonyanga nnyo nga basensera mu bisiko, kyekyakatuumisa kasalabakesi. Lwakuba bano bakanguya ne baga kasalabakesi, bayita kasalabakesi. N'akateeka mu muzigo omuganda, n'akuubako ku lubuto emirundi 9. Tekaba kalubeerera, baba akakuubako emirundi emingi omwana asobola okuzaala nga yeeyubudde ebyeyubulo. Akalagala ako yensonga lwaki kateekebwa mu muzigo omuganda. Tekalina kusala lubuto luno butereevu, kalina okuba nkali muzigo muganda kakaseerera bulungi. Singa kakola ne kalwawo, omwana ayinza okuzaalibwa nga omubiri gwe kuliko olweyubuluyubulo. Okitegedde? Bintu efaanaganako bwe bityo. Kakati eddagala ndowooza liwedde. Ekirala ati bano abantu kale kabawo ekikola ekirala. Singa omukazi w'olubuto azaala omwana nga omubiri gwe gulinga omusaleesale oba gulinga nga oguliko olweyubuluyubulo, omukazi azadde alina okugenda mu kkubo n'alondayo ebikuta by'ebikajjo 4 n'abiteeka mu kyogero. Okitegedde? N'abiteeka mu kyogero. Singa olubuto luno luba nga lwali luliko obusobe, omukazi yalwenderako oba omusajja yalwenderako, ng'olubuto luno lwasoba, n'ozaala olwana nga terutegeerekeka naye ne kizuuka nti busobe, funa genda ku mituba egy'enjawulo, gyandibadde 9 naye oyinza obutasobola gifuna, oba emituba 4 oba 3, naye nga emituba egikola amakulu gyandibadde 9 naye oyinza obutagifuna kuba bamu tubeera mu bibuga, ate oyinza okugwikiriza omutuba ogumu. Kati oba ogwikiriza omutuba gumu, funako ensika zaagwo. Ensika zaagwo ofune obutiko obubaala. Kakati eddagala eryo lisibe wamu, oliteeke mu kyogero. Ensika ozifune nga nnyingiko, ozisibe akasaaganda naye nga munda mulimu obutiko obubaala, ziteeke mu kyogero. Kakati bw'omala ekyo, ddira ekyogero kino teekamu akalagala akayitibwa empoza. Empoza kayitibwa empoza, kaba ka green nnyo, kakulira wansi, saabamu batera n'okukasimba ng'ebimuli mu kompawundi ezimu ez'abagagga. Kayitibwa empoza, kaba n'obukoola nga bulinganga buba butonotono nga bulinga obw'ebinyeebwa naye nga bugumuko, kaka green, kazaala nnyo bwe kaba kasiimye wantu. Empoza toteekamu nnyingi mu kyogero, teekamu akati kamu oba akatabi kamu kaba kamala. Kati jjukira wakoze n'ensika zino n'obutiko obubaala. Ekyogero ekyo onoogenda okukimaliriza okukinyiga omwana oluvannyuma lw'ennaku 4, obusobe bujja kuba bugenze. Kyokka osobola n'okuddira akasoggo n'okateekamu akati kakabala n'ensika z'omutuba zino, naye akasoggo tokateekamu mpoza. Okitegere? Tokateekamu mpoza, akasoggo kateekemu obutiko obubaala n'ensika z'omutuba. Omwana ono omuwere
bamutonyeza amatonde 2 ag'akasoggo mu kamwa, obusobe bujja kugenda. Omwana singa aba n'ennoga abutuse biki ikakati lwaki sikoma wano kakati akati ekyo kansooke nkikomyawo. Waliwo eddagala lituyita erya ttimba erivumula obusagwa bwa ttimba. Akati kana akalagala banaakamanya kubanga akalagala kabeera mu ttale omwo, kateekako omulandira gumu wansi, bw'okalya kabeera kaba katuŋŋununa ng'omunnyo bw'ogaaya omulandira gwako. Enfudu bw'ekuluma eddagala lyayo lye livumula ttimba. Obusagwa bwa ttimba, obusagwa bw'embwa, obusagwa bw'enkima, obusagwa bw'ensolo ez'enjawulo ng'embwa. Naye akalagala kale tekalina bwe kannyonnyolwa oba kannyonnyolwe katya kuba n'enfaanana yaako oli tajja kukamanya. Kamera mu ttale omwo, kateekako omulandira gumu, kaba kazibu okukuulayo, naye omulandira ogwo guwoomamu nga bw'owulira, guwoomamu otyo. Omulandira gw'akalagala ako guwulikika nga bw'onooteeka kisula mu kamwa, tesiti ya kisula. Omulandira gw'akantu ako kabeera kampi nnyo, tekasaasaana nnyo kugenda waggulu, ne kabeera mu matale ag'enjawulo. Kalagala ako looza bwe nnaba nkafunye nja kabakubira mu kifaananyi mu kalabe, bwe nnaba mpiseeko mu ttale nja kabakubira mu kifaananyi mu kalabe. Akalagala ako nja kukabaweereza enkya bwe nnaba mpiseeko mu ttale. Tekakula nnyo kugenda wala, n'akalagala ako kaba n'omulandira gumu, tosobola kasagako omulandira mulala. Omulandira ogwo omuntu yenna ng'alina ekimulumya oba sigga agaaya mulandira ogwo. Teri busagwa busobola kuwakanya kalagala ako. Nja kabakubira mu kifaananyi mu kalabe. Kyokka waliwo eddagala lituyita ddimi lya mbwa. Eddagala lituyita ddimi lya mbwa teriraba ku busagwa bwa mbwa, naye era lisobola n'okulwanyisako ku bw'omusota, naye nga si kkugu nnyo ku bw'omusota, wabula kkugu nnyo ku busagwa bw'embwa. Embwa ne bweba ne rebiizi n'ofuna eddagala lye bayita ddimi lya mbwa. Ddimi lya mbwa n'oligattamu ebikoola bya taaba. Kyokka ebikoola bya taaba nga byo bikola nnyo ku musota, babigaaya ne bamira otuzzi otulala n'otutonyeza mu kiwundu omusota bwe gulumya obunnyo erya taaba. Okitegedde? Waliwo nno n'akayinja ke batunda abantu bandibadde bakettanira ke bayita ka black stone. Kayinja ko nako kalungi nnyo. Kitegedde? Kalungi nnyo kuba atako kazzibwa obujja buli budde. Batera obutunda ku nnyimbe, batera obutunda bwa black stone obwo, kubanga bw'omala okakozesa bakanyika mu mata n'oddamu n'okatereka bulungi. Nako kalungi nnyo. Okitegedde? Naye kati tugambe singa tokafunye, omusota gukulumye, taaba asobola okukuyambako. Bamugaaya, n'onyiikira n'omugaaya, n'ofuniramu ddala otuzzi tuli nga tetuliimu mazzi, n'ogaaya ebikoola ebiwerako, n'otumira n'omala ntonyeza ne ku bbwa, taaba yasobola okukuyambako. Ne kati tuli ku mbwa. Embwa, eddagala lye bayita ddimi lya mbwa, abantu muligayaliridde oddisimba. Muligayaliridde oddisimba, ate embwa ziba nnyingi mu bitundu. Tomanya mbwa nnamu n'etali nnamu, tomanya ne gye bagemye ekutta. Ddimi lya mbwa baligattamu taaba. Oyenga n'olinywa, singa embwa eba ekulumye balinywa eddimi lya mbwa bamunywa emirundi 4 olunaku, naye omulundi ogusookera ddala ddimi lya mbwa olina kunywa makkatikati ga ttampeko, haafu makkatikati ga ttampeko. Ddimi lya mbwa n'omutonyeza n'ewali ekiwundu embwa weerumye, ng'omuyenze bulungi nnyo, musava bulungi nnyo, amazzi mwegali mu kiwundu embwa weeba erumye.
okitegedde omuntu alumwa ennyo omutwe ng'omutwe gukuluma nnyo omutwe batuyita muteezi mutwe eki omuntu alumwa ennyo omutwe gukulumira mu kiwanga gukola ki eriyo abantu abaliyo mu byalo nga ne bw'atambula ku musawo oluusi babuzaabuza mubuzeebuze bamukolera ebintu ng'ekimulumya omutwe tannakizuula bulungi kati kankweyo ka first aid otandike okwezuulanga mpolampola okitegedde kwezuulanga mpolampola omutwe gukuluma ne gukuleetera kamunguluze abantu abafuna ennyo kamunguluze ne bw'abeera nga si wa mutwe kakati katusooke mutwe omutwe gukuluma okufa obufi omutwe gutera okuleetebwa jjajjaffe kiwanuka gutera okuleetebwa omuzimu ne waliwo ekintu kye tuyita first aid waliwo okutambula ku musawo n'akulimba kino n'otambula kwoli n'akulimba kino n'otambula kwoli n'akuluma kino ng'ekikulumya omutwe kikyabalemye okuzuula kati omutwe ogwo funa ekiryo ky'ensujju funako ekikoola ekikulu ekiri eno gye kyasookera okumerera ekiryo gye kyatandikira gye kyasookera okulandira nogayo ekikoola n'ekiryo eno gye kikoma gye kirina ebikoola ebito nogayo ekikoola yenga eddagala eryo olinaabe mu mutwe omutwe gujja kukkakkana kyokka sigambye nti lijja kuvumula wabula first aid otambule weezuule omutwe gutera kulumisa jjajjaffe kiwanuka omutwe gutera kulumisa muzimu omuzimu gukulumisa omutwe nga gusimbye mu liiso era eriiso erimu lisobola okujja amaziga ogwo guba muzimu omutwe ogulimu akayondo ogukuba ennyo nga gukuba nnyo owulira n'obunyenyenkule mu matu guba gwa jjajjaffe kiwanuka era omutwe gwa kiwanuka amazzi g'otera okunaabamu gatera okuba nga nago gookya bwe gaba gadda mu bbaafu gatera okuba nga nago gookya okitegedde kati waliwo omutwe oguleeta kamunguluze omutwe oguleeta kamunguluze nga gukuluma n'ofuna kamunguluze ne gwewuuba genda ofune amazzi g'entonyeze oganaabe mu mutwe okumala ennaku 9 kyokka singa obeera ne kamunguluze yekka nga toyina mutwe gukuluma naye nga kamunguluze yekka genda ofune amazzi g'entonyeze ogalembeke togatabulamu mazzi malala beeranga ng'onaaba mu mutwe kamunguluze ajja kugenda omuntu atalina kumanya omuntu ataloota nga toyina kumanya naye nga lubaala akuluma naye nga toyina kumanya lubaala akuluma naye toloota genda ewabeera entonyeze yimirira mu ntonyeze ago amazzi togalembeka genda ewabeera entonyeze yimirira mu ntonyeze zitonye mu mutwe gwo entonyeze ezo zikulukute entonyeze ezo ziweremu oyiseemu engalo obenga anaaba omutwe ogutobye era mu kuyimirira mu ntonyeze ezo ogambe nsaba okumanya ebyebuziba okitegedde nsaba okumanya ebyebuziba kyekigambo kyokka kyobeera oyogera bajjajjange nsaba kumanya ebyebuziba ng'oyimiridde mu ntonyeze entonyeze eddagala ly'entonyeze liwonya kamunguluze siri eriwonya ono ayagala okumanya ayina kamunguluze agenda n'afunayo amazzi n'agayita n'aganaaba oteekawo akataasa ne zitonnyamu olwaleero ne luziba n'enkya ne luli paka lwe gawera okitegedde ono anoonya okumanya ayina kuyimirira mu ntonyeze ne zimutonnyeramu amazzi ne gawera kumpi osobola okuyimiririrawo ddala kumpi okumala essaawa nga 6 ng'oli awo oli mu kifo kimu paka lwe gawera n'owulira omutwe nga gutobye omutwe bwe gutoba awo oteramu emikono n'osaasaanya amazzi ago omutwe gwonna naye ng'oyogera ekintu kimu njagala kumanya omuntu ataloota ng'oyagala kumanya naye ng'ate lubaala akuluma naye nga takuwa bubaka ng'oli nga mbuzi funa emirandira gy'olumanyo n'egy'omukuzannyana gifumbe oginywengako oba bw'oba oyagala n'ab'ennyumba yo bamanye
oba abaana babeere bagezi teekanga emirandira egyo mu mmere wansi mu miziŋŋoonyo. Okitegedde? bw'oba ofumba mmere ya minwe naye lwakuba nti mutera ogisiika, twagala ebintu ebiri nakyo. Mmere eminwe osobola ogiteeka mu butto. Emirandira egyo giteeke, kubanga emirandira egyo ate gisobola okufuula enva ne ziwooma birala. Kyandibadde nti oba mu caayi, mu caayi fumbiramu emirandira egyo. Kyokka emirandira egyo mu caayi giyinza obutajja, kuba twagala giveemu obusagwa buli, obusagwa buwunywa. Tesiti z'emirandira, kubanga oyinza okuteeka emirandira egyo mu nva ne zikulema nga zikyusiza tesiti. Naye okusinga yandibadde emmere y'emiziŋŋoonyo, oba okugifumba obufumbi, emirandira gy'olumanyo, emirandira gy'omukuzannyana. Okitegedde? Oginywengako okumala akaseera ojja kufuna okumanya. Okitegedde? Ensawo ya lubaale, ensawo ya lubaale etungibwa ng'eteereddwako omusipi ng'ensawo ze mugula mu maduuka. Waliwo abatunga ensawo n'ateekako omusipi ng'erengejja bulengezzi nga kalinga akakonda. Omusipi gw'ensawo ya lubaale gwandibadde eno gutungiddwayo ku nsonda y'eno nga ne ku nsonda y'eno gutungiddwayo, ng'osobola n'ojjambala mu kibegabega oba mu mukono, gye bayita ensawo ennyambalizi. Okutunga ensawo nga togitaddeeko musipi ogwo teba nsawo era lubaale tagisiima. Okutunga ensawo ng'omusipi ogutunzeeko sayidi emu nga bw'ogukwata bw'oti ensawo eba erengejja bulengejja era teba nsawo. Ensawo ya lubaale omusipi ekigiyitisa ennyambalizi, ku nsonda y'eno omusipi bagutungako ne baguweta ne bagutunga ne ku nsonda y'eno, ng'osobola n'ojjambala mu mukono. Ge makulu g'ensawo by'olaba mu bulabika bye bitegeeza obutalabika. Bw'ogenda n'ogula ensawo mu dduuka ng'omusipi gwayo osobola okugwambala mu kibegabega n'ojambala nedda mu nkwawa wano, n'eya lubaale bwe yandibadde, kye kigiyisa ennyambalizi. Omusawo asobola okukola ensawo nga ntuufu, omukonda gwokka ne gugiremesa okuba ensawo, n'ebeera nga si nsawo naye ng'ate yagikola nga ntuufu. Naye mistake, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Ekintu mu bujjuvu bwakyo kijjula kitya nti oyinza n'okusanga akantu akatono ennyo ne kalemesa ekyalubaale okufuuka ekituufu, naye ng'ate senkulu mu kukikwasa kyali kituufu. Ensawo ya lubaale tegendamu ddagala sibe. Waliwo ensawo ezimu ezigendamu oli naddira eddagala oba lya nsaano n'alisibira mu kabugo, akabugo ako n'akasiba. Okitegedde? N'akasibako, n'akazinga bulungi nnyo n'akasibako ne kaba katuttwa nga kalinga akakonde. Ensawo tegendamu kintu kisibe. Eddagala eryo eribeera essekule mu nsaano, omusawo yandibadde alikola miti. Bwe liba essekule mu nsaano tugambe mulimu olumanyo, mulimu nammuli, mulimu biki, genda ku nammuli gwakola ensawo, mutemeka akati, ogende ku lumanyo tema akati, ogende ku muzaŋŋanda tema akati, okitegedde? Ogende ku ntalama tema akati, ogende kalemanjovu tema akati, okitegedde? Gyandibadde miti. Ensawo egenda mu miti, ensawo tegenda mu ddagala ssekule. Waliwo ensawo ezimu z'osanga ng'eddagala ssekule lya bikoola. Ensawo egenda mu miti, giba miti. Okitegedde? Miti egy'enjawulo ng'egigenda mu nsawo bwe gibeera, giba miti gye gigenda mu nsawo. N'omulamula, omulamula tebateekamu bikoola, tebateekamu kikoola kya mulamula, batema kitundu kya mulamula. Ate omulamula ogugenda mu nsawo tegulina kuba muto. Waliwo omulamula egitekebwa mu nsawo n'osanga nga gwakala ne gukoggoka ne guvunda, oba ne gwerya empumbu ne zigulya, nga akalamula baatema eno ku mumwa kwekwasizaawo. Omulamula ogugenda mu nsawo batema wansi ku kakolo k'omulamula akatundu akakulu, omulamula ogw'olubeerera, so omulamula ogugenda okukala gusaanewo. Omulamula ogw'olubeerera ogutagenda kukogganca, kuba omulamula munda waagwo guba mwoyo. Omulamula okukola omuti gumala kkula. Omulamula omuto wansi munda kiba nga kyoyo kya lumuli.
bw'oteekamu ekito kifa mu myezi 3 oba myezi 4 era ne mu kibbo bwe kityo. Ensawo yandibaddemu olumuli olukalira olw'enkalira ennyingo nga 2. Ensawo yandibaddemu eriiso lya lubaale. Okitegedde? Ensawo yandibaddemu enkati. Ensawo yandibaddemu enkuti. Okitegeera? Ensawo yandibaddemu essente eziyitibwa waafu oba ensimbi. Ensimbi ezisoba mwemu tugame ennusu 2 ez'ebituli. Ensawo yandibaddemu kasenyanku. Ensawo yandibaddemu eddiba lya kasimba. Ensawo yandibaddemu eddiba lya nsomba byuma naye nga butundutundu. Okitegedde? Amakulu ga kasimba nti bw'oba olina ekituntundu ky'amayembe mu lubaale asobole okusimba amakanda okole byokola nga tolina kuvuganya. Era senkulu aba alaamiriza akasimba akaga nti akasimba we kasimbye tekasimbula. Bajjajja b'omuzzukulu ono musimbe amakanda mulwanire omuzzukulu ono asobole okuwangula ensonga. Ate ne ku kyalo kwabanga asenze kwabanga atadde ebintu byammwe tewabangawo era teriba muntu mubi wadde omulogo wadde amuvuganya alimusimbuliza. Wasimba asimbiranga ddala. Kasimba we kasimbye tekasimbula. Ge makulu g'eddiba lya kasimba sitandi zifo mayembe. Eddiba lya nsomba byuma ensawo eno ebeera enkozi. Kuba eddiba lya nsomba byuma tuliraba litera okukolwamu ensawo y'emizimu. Emizimu egimu si buli lubaale tabeera n'ensawo ya nsomba byuma. Wabula lubaale bwe buli buziina waliwo omuzimu ogumu ogusaba ensawo y'ensomba byuma. Okitegedde? Kati ensawo y'ensomba byuma eno lwaki eteekebwa mu nsawo eno? Nti emisambu emiyiziyizi baddungu bonna basobole okukola obutaweera okulabika nti ofuna obusobozi. N'ensawo eno ejjayo amakulu gaayo nti ensawo nkozi y'ensomba byuma. Wootajje mukazi tomalirawo bibyo. Ng'ekisolo bwe kisomba ebintu bijja ku mitala ebyalo n'ebitundu ebirinaanyeewo kuba ensomba byuma esomba buli kintu. N'omuzzukulu ono abeerenga mwezi tasubwa ku buli kyakwasako engalo na buli gy'ayitiranga. Akolanga n'afunanga. Afunanga okuvanga ku 1,000, 500, 1,000, 10,000, emitwalo n'obukadde kubanga bajjajjaabe mwali bagagga. Okitegedde? Ensawo twagambye erina okubaamu eriiso lya lubaale. Olumuli lw'enkalira lukaliza ensonga ne lukaliza emmaali ne lukaliza emisambwa n'obusungu gwe mugaso gwalwo. Omulamula omuzzukulu anajja ng'okufukamira mu nsawo eno mumulamule ng'ekyamazima n'obwenkanya. Ate omulamula gwe mugolola nsonga. Okitegedde? Gugolole ebyali byakyama mu nfuna y'abazzukulu bano. Gwe mulamula. Gulina amannya 2. Mulamula ate abacwezi baguyita omugolola. Abacwezi baguyita omugolola. Ate mu Buganda guyitibwa omulamula. Okitegedde? Ekiteesaamu omuti gw'entalama. Entalama kigambo kya lucwezi wabula guyitibwa omutuuza. Okitegedde? Omuti omutuuza. Omutuuza okutuuza ensimbi eri abaana n'abazzukulu abaliddawo. Okutuuza emikisa, okutuuza bajjajjaffe batule wamu bakole ensimbi. Ekiteesaamu akalemanjovu nti abazzukulu bangi bafuna ensimbi mu bika ne bafuna ab'emitima emibi ne babaloga ssene ne ziggwawo. Kano kalemanjovu akalimu ensolo okuliibwa ku ttale okuva n'olwaleero kuba gwe muti gwa lubaale omukulu. Okuva n'olwaleero ensawo eno ekole ng'ensimbi ezitaliseseetulwanga. Tufuuse kalemanjovu, ssente zaffe zibanga kalemanjovu teziriseetulwa mulabe yenna wadde omuntu omubi. Okitegedde? Omuzzaŋŋanda kwe kukomyawo emisambu egyo egyali emikozi. Nammuli kwe kumulisiza okufuna ng'ensimbi ez'ensibo ezirimu ekitangala nga zivuddemu ekizikiza. Oba tofunye nammuli ofuna omuti gwe bayita omumuli. Oba tofunye mumuli ofuna nammuli. Olumanyo, omuti gw'olumanyo kubeera nti ofuna okumanya n'okutegeera wootajje mukazi tomalirangawo bibyo. Otambuliranga nsonga, otambuliranga ssente. Bajjajjawo bakupakasize bakuwe. Yensonga lwaki ensawo si kirungi kuteekamu ddagala lya bikoola, ddagala lya nsaano, olw'okuba lya nsaano ate ne lisibirwa mu katuttwa. Ensawo tegendamu kintu kisibe. Eba nsawo era n'ensawo tesibwako waggulu.
ensawo ebeere tunudde waggulu. Eva ensawo eteekebwa mu kasumaali. Okitegedde? Bw'oteeka ekibbo kya lubaale wansi, ensawo ekubirwa akasumaali waggulu n'erengejja. Ensawo tebagibikkako kuba eyingiza buli budde. Bw'ogenda okukola olina okuyingiza. Kati ensawo bw'ogisibako oba bw'ogibikkako kiba kitegeeza nti ekituntundu eky'okuyingiza ssente oba okifuuwa mu ng'ombe. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. N'emiti emirala mingi mugenda mu mavi ga mukulu. Lwaki? Tiwoba ozza okufukamira ku nsawo y'abajjajja bozza okwebaza oba okusaba emikisa. Ge makulu g'amavi ga mukulu. Ensawo egendamu omwolanfuuzi. Omwolanfuuzi gwe mwoloola. Twabonaabona nnyo tubonyeebonye nnyo mutwole nate. Tusaba mutwole tetulina mwasirizi. Manyi gatulimu mmwe gwe mwolanfuuzi. Era omwolanfuuzi tegwandibuze mu kasubi y'abajjajja mmwe ng'ezimbibwa. Okitegedde? Ensawo egendamu omuti omuwanula ogusobole okuwanula ensimbi. Ensawo egendamu omuti oguyitibwa kikonge. Kitegedde? Tuli nkonge ya kukuba okuva olwala twekoonako yagwa. Ne bw'oliba oguze ekibanja ne bw'oliba okoze eki tolifuna buvuyo bwonna mu bulamu bwo. Tolifuna buvuyo bwonna mu bulamu bwo. Ensawo egendamu empiki 8 ez'abalangira. Abeesa mpiki mwenna mwayesanga bwese okufuna ekyokulya. Mwayesanga bwese okufuna okumanya n'okutegeera. Abeesa mpiki mwenna bakawumpuli ba mawanga. Empiki 8. Ensawo egendamu kasenyanku y'ensawo enzibizi eya ddungu. Kyokka ensawo ya ddungu enkulu ezimbibwa biwuka eba ya kipapula, bibeera mu ttale oba mu bibira. Kyokka kasenyanku nsawo ya ddungu ya kyama egenda mu nsawo ya lubaale. Era ddungu nga tonnamuwa bibye ge makulu ga kasenyanku ono. Kubanga ensawo eno eba mugatta, egatta abantu bonna b'otamanyi. Twataddemu eddiba lya kasimba. Eddiba lya kasimba lye likolwamu ensawo y'amayembe gye bayita ensowole. Kati oba tonnasamira nnyo lubaale kye kiteesa akatundu ka kasimba kano mu nsawo ya lubaale. Ensawo ya nsomba byuma kye kiteesamu akatundu kayo mu nsawo ya lubaale kuba ensawo eno mugatta. Ensawo ya ddungu ey'ebiwuka jjukira emisamwa tonnagiwa nnyo oba tonnaba kugifuna kye kiteesaamu kasenyanku mu nsawo eno eya lubaale. Si kirungi bantu nga batandika nsonga baweebwe ensawo ya lubaale ey'emizimu nti ate eno y'amayembe. Ekyo kikyamu. Amayembe bagawa ensawo yago ng'obudde bwago butuuse ng'era geeyogeredde. Bwe gaba tegoogedde ne gakuwa obubaka. Okitegedde? Amayembe oba omuzimu ebintu byago bya luvannyuma. Si kirungi kuwa muntu nsawo n'azibembekereza awo nsawo 4 nsawo 3. Omuntu yandibadde n'ensawo emu mu bulamu bwe. Ensawo eno yekola ekigula luggi kubiriddako. Ekibbo kya lubaale kye kikola ekigula luggi kubiriddako. Omuntu agenda aweebwa ekintu kimu. Omuntu aweebwa endeku ya lubaale emu. Bw'agenda akola ensonga ogenda okulanga ddungu amusaba endeku. Genda okulaba amayembe gamusaba endeku. Omuntu aweebwa effumu lya lubaale limu. Bw'agenda akola ensonga ogenda okulaba nga kiwanuka amusaba effumu. Ebisigadde lubaale yabyeyogerera. Omuntu aba n'entandikwa y'ebintu by'alina okutandika nabyo. So si buli kintu kye balabye nti omuntu atandike nakyo. Waliwo ekintu omuzzukulu ky'asobola okuteekawo nga si bwe budde bwakyo. N'asembeza amaanyi naye nga gadde tegannatuuka kusembera. Waliwo ekiggula luggi, waliwo entandikwa, waliwo obusinziiro. Muzzukulu yandibadde asinziiriramu. Kyokka ensawo y'olubuga ekola ku bantu abatudde mu kituntundu eky'Obuganda mu lubaale. Ensawo mu bacwezi zaawukana. Waliwo ensawo gye tuyita ey'eggogo. Ensawo ey'eggogo eweebwa abantu nga lubaale waabwe yava bweru wa Buganda. Kyokka ensawo ey'eggogo esobola okuweebwa Omunyarwanda singa abeera mupya muno. Abanyarwanda baakajja nga n'olulimi tannabaddutereeza. Ensawo yaabwe tegendamu kintu kyonna. Ensawo y'Omunyarwanda eba njeriiri eteekebwamu ensigo z'omuwemba ez'entungo n'obulo nga za kigero. N'eteekebwamu ne ssente. Ensawo y'Omunyarwanda, Omunyarwanda nga yaakajja muno nga tannaba kufuuka mulyambwa, tegendamu ndege, tegendamu nsimbi, tegendamu biki, emukwasibwa njerere, tegendamu miti. Ensawo y'Omunyarwanda.
kyokka omuntu aludde muno nga lubaale waabwe agatta ekitundu ky'Obuganda n'Obunyoro ne bw'aba yali yava Rwanda ne bw'aba yali yava Tanzania luddawa aweebwa ensawo ey'eggugu naye ayina okuteekebwamu ebintu byonna kubanga agatta obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka bwe waabwe. Okitegedde nga n'Oluganda alumanyi nga n'empewo ze zijja zoogera Luganda naye ng'olubereberye jjajjawe yava Rwanda. Balina muno ebijja bingi, balina n'abakulu b'amasiga n'ab'obusolya naye nga lubaale waabwe yava bweru wa Buganda. Oyo lubaale ayisibwa mu Kiganda n'Ekinyolo. Ensawo zaabwe zigendamu endege ebiki biki ng'obwedda bwe tubadde tuzoogera, obulege buna n'ebirala. Okitegedde kyokka Omunyarwanda omupya nga yakasenga e Buganda nga n'olulimi Oluganda talumanyi alwogera agwa, ensawo ye tegenda mu kintu kyonna. Okitegedde akati nfunye n'abanjagala buno abantu ataganyizza akati badde nkyagira wano badde twagala tulabe Omunyankole n'Omunyarwanda n'Omutanzania beeyisa batya akati ate ono agambye anjagalamu ate kakati nange wakati oba mugambe nti kanzijje ate naye anjagalira bya nsonga alina byaŋŋamba. Kale kansoke nkome wano weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.